sisi tejja kukweka siye bwe nabyogerako n'ayagala ku nti yandeetera bajati jato bamanyi kitongole kiri mu majaawo nti banoonya mbankubira amasomo abantu nibagamba mwe nze byenjogedde nange mbiwulidde era sibikattiriza naye kyemanyi where there is a smoke there must be fire era nimugamba tugambye sente azijjawa ezo sente nyingi azijjawa yakavubeera mu bwa minisita obudde bwenkana ki oba bwa MP okukola ebyo byonna yajja nga talina n'akamotoka kavuga wadde n'akagaali ezo sente azijjeewa so lwaki ate bawaayiriza ye so n'agamba ajja kunsiba ajja kunzita naye mulinze era mumulagirire nti mbeera ku mukaaga sijja kuvaawo bw'aba ayagala kunsiba ajje naye ensi ejja kuba ekoze eki etegedde Mwami Museveni abantu ng'abo bajje muki mu gavumenti ye bali mu kumwonoonera ate tutwagala nti gavumenti eno bw'eba evuddewo naye bamuvumaavumiremu ate nga baakola ebikolobero bantu balala okiraba kati nga bwe yankwata nga tugenda kwewandiisa because my petition was very clear nja kuwa ebipapula nga tonava wano following namuteekamu lawyer wange yamuteekamu that the influence might have been from the one Minister Frank Tumwebaze. Alright, kwe tuli mu nsi yaffe Uganda mikono gyaffe mwena abali e Bulaaya abali mu Kampala ab'e Kamwenge tubatumiddeko nnyo tusiima leero tutambuddeko tugenze direct mu maka ga Honorable munnange omeya tugamba ina za ambulance zonna zina zibadde zirabirira abantu b'e Kamwenge kakati ne tugamba why Honorable ambulance nga tezimulabika ne tugamba why katugende uko tulabe abantu bagenda bagamba abantu besoma bwesumi tebalina sente ebintu si byabwe bewola byewozi nugamba musajja tukubidde amasimu kofe katugende tulabe era tutuuse ekituufu ambulance namuziraba mikono gyaffe nazo ambulance kweziri era bannange kibaale east nga bafiirwa sebo onalibuuza kuba tulaba tutuuse wanewo neyanza ego kujja okunkyayirako era mbasanyukidde nnyo mwebale kuweereza eddwanga n'ensi yonna okutwaliza ewamu era tujja giweereza n'ekitewuisa tukusazeeko nga totegedde ekidaza kyo weekiri ku mmeeza tokirabyeko obadde olinayo kapete oba zeze embeera zo goteeka wano bagenyi bajjanga tuli mu weekend ate nze embeera n'abantu era kati bw'oba ozze nga ozze kukyala n'osanga nga twakajjula ekijjulo kyaffe tusooka tuwa abagenyi kuko nze kyendyako n'omugenyi ndowooza kyalyako sooka ntuwa abagenyi era mwasanze nga tugenda kukola ki kati sooka abagenyi kati bali abalala b'ewaka bajja kwetereeza bali waabwe kirungi nnyo katona leo kimaye covid-19 gyali ate yafuuse wa tabu nnyo era neegayira nnyo abantu ab'e Uganda bakolatule SOPs ate bekebeze singa owulira obubonero bulingo bwa covid kebeza then busanga olwadde to hesitating kugenda mu ddwaliro oba kufuna obujjanjabi covid gyali however n'abalala bamu bakijjamu opportunities because waliwo bye tutagenda okusirikira ate nga tubiraba however balina bwe tubyogera waliwo ebyo bigenda okukosa wamulabye Rumbuye waliwo akantu ke yataddeyo nga omuntu baamutwala nga talina covid mulago ne bamukebera nga covid tagirina naye nga emabega ne bawandiikayo nti ayina sayini ziringa eza covid naye ali negative ng'awo nga tebanagamba nti agirina amagye kigasalawo ki eddwaliro that's Rumbuye's word nga waliwo abadde amugamba ku kiwala omuntu ne bamutwala gye bamutwala bamukomyeyo nga bagamba alina covid yafudde covid kati omanyi what you know mu nsi yaffe eno e Uganda waliwo be bagamba nti batunda organs z'abantu so abantu bayinza okukijjamu ekyo kugamba nti
omurambo gwa covid tubakiriza kukola ki kugusanukura bamusale bamujemu ebintu kumbe abadde sitatufudde covid era oyinza okusanga awo ngawo mu madwaliro abantu balinamu za office nga bali mu kukolera ddala so singa baba bwe bali ngono omusajja gwe batera nnyo okwogera nti byakola because what I know waliwo abamusamoninga mu ICC oyinza okuba tokimanyi ko simanyi very good kati kiva kunze nzekka nange nabiwulira era bwe tuba twagala proof tuyinza bwe tuyita mu channels entuufu tuyinza zifuna because ekyo tukimanyi ICC tejja kukweka siye bwe nabyogerako nayagala ku nti yandeetera bajati jato bamanyi kitongole kiri mu majaawo nti banoonya mbankubira amasomo abantu nibagamba mwe nze byenjogedde nange mbiwulidde era sibikatiriza naye kyemanyi where there is a smoke there must be fire era nimugamba tugambye sente azijjawa ezo sente nyingi azijjawa yakabeera mu bwa minisita obudde bwenkana ki oba bwa MP okukola ebyo byonna yajja nga talina n'akamotoka kavuga wadde n'akagaali ezo sente azijjewa so lwaki ate bawayiriza ye so nagamba ajja kunsiba ajja kunzita naye mulinze era mumulagirire nti mbeera ku mukaaga sijja kuvaawo bw'aba yagala kunsiba jje naye ensi ejja kuba ekoze eki etegedde ate n'ekirala twantusabye Mwami Museveni abantu ng'abo bajje muki mu gavumenti ye bali mu kumwonoonera ate tutwagala nti gavumenti eno bw'eba evuddewo naye bamuvumaavumiremu ate nga bakola ebikolobero bantu balala okiraba kati nga bwe yankwata nga tugenda kwewandiisa because my petition was very clear nja kuwa ebipapula nga tonava wano following namuteekamu lawyer wange yamuteekamu that the influence might have been from the one Minister Frank Tumwebaze kati nibankubira esimu nti watadde mu minisita nibagamba nze ku lunaku olwo nali seesimbye ne minisita noko nali neesimbye na my fellow candidates so bwa minisita kwolwo yali taliko naye yakozesa obuyinza n'amajege era twatuuka ne ku poliisi nga bagamba mumulowooza twabakwatidde masiki omanyi okukwata abantu ne bagamba nti masiki mwazambadde bubi waliwo lesoni gye baali bataddeko y'okugamba nti masiki bazambala bwe bati bazina naye bazambala bubi gye bateekako ku bantu exactly so kati for all of our people to know COVID-19 is real and it kills. So yes. Kindly get your masks, musobolo kuzambala, munyumirwe. Or if not that, sanitize yourself, mukosebu sabuni, put on your masks every time. We have honorable adako masa bila biru mukaga maybe. Avoiding unnecessary movements. Yes. Oba tolina kyogenda kukola. Sigale waka. Sanitize yourself. Because ojja kutambula olwalire yoffe era obulamu bugende. Tukuziike. So asigarako waka. N'obwofiirwa y'akantu akatono. Naye nkyo era ojja kuka recoveringa bw'oba mulamu. Engera twetaaga tubere mu nsi bonofuka MP oba president any position nabofunye mu Uganda. Ekusange ng'oli mulamu namwe bagenda okubeera nabo nga muli balamu. Exactly. So let us avoid unnecessary movement, let us avoid we keep social distancing at the same time tusobole okuuma obulamu. Kuuma neighbor, nkume neighbor wo. Kakaka kyengeza kukuza mukohona lebo. Isewo. Olowooza waliwo embeera waliwo olowooza ekireeta bino byonna gwe awamu n'oyo omukulu Honorable Frank Tumwebaze waliwo embeera yonna kuba olwaki mbuziza bwe nti oyinza okwesanga omera lwaki nkibuuziza nze mbadde sinalaba buli muntu agamba Frank Tumwebaze Honorable ayina empisa embi nze mbiwulira mu nkukutu naye sibitegeera very kati gwe bw'oba ovudde n'okyogerako what is it all about? Ensi yalitazo kukitegera oleme kuwalanibwa oba oleme kumuwalana. Omusajja oyo nze simuwalana simumanyi simulabangako simanyi lwaki mba mpala n'omuntu gwe ntalabangako naye empisa ze mbi nnyo asosola
yemanyi yepaaka tayamba yeyagaliza n'empisa endala zonna avuma ajerega omanyi omulonzi kumubuuza nti lwaki tiwatuyambye n'agamba gwe nga kya boda boda gwombuuza ki bakulaba ebisweta naye nga wa boda boda gwovuma ebisweta gwoyagala kuki akalulu akanakuteeka mu bwa minisita olye ng'oli mu kuvuma ebisweta. Then waliwo ekirala kye naawulira ng'abalonzi bagamba ali two-sided. Omanyi nti Museveni ekyo yali akiganya ekyokugamba nti ono ali Muganda ono manya Musoga ono muki exactly tujayetaaga because gwe bw'oleeta ekirungi sijja kugamba nti ate Omuganda yakireese sijja kukola kukikkiriza oba Omusoga yakireese naye amanyi n'okugenda mu bantu n'agamba omanyi bamubuuza ekibuuzo omanyi ente ezaala omwana gumu naye nga mulamu bulungi gusitukirawo naye embizi ezaala bingi naye nga tebitunula babeeri bamanyi kikitegeeza kyaba ategeeza era bukateekayo bajja bwe bawulira message eno bajja kumanya kikyaba ategeeza so which means nti waliwo bakulembera abamu balowooza nti basiru nnyo ate nga abasulu abo bagamba nti tebatunula nakati bakyagize bakyebase be banoonyamu akalulu bw'oba oli MP n'olaba kale olabe nti abantu bo tebanazukuka amaaso ndowooza omugaso gwo gwakubazukusa si bwakuba guvuma nti mukyebase ng'oba okola kimugundi era nze nali nawa ambulance mu Gwokuna last year kati gwa mukaaga tizikoze omwaka mulamba omwaka plus era tuzirabaza tuddeko wano kati nazirejo why nagambye abantu era nakitadde na ku mitimbagano era nakati ngenda kukyogera nimbagamba nze nali nziguze n'omutima gumu oba mpitamu basiitamu exactly naye ne President Museveni binabimanyi nti waliwo abantu ngama abakola ebintu bino abayamba abantu abamantu batufitina tebabyogera naye nze ekyemanyi ebimwe babimanyi naye nga tamanyi ekyabaawo ekituufu n'ekigendererwa kyo n'ebirala so nalangiridde jjo ku mikutu gy'ekamwenge nti ambulance withdrawings reason is just 1 2 3 nti ambulance zino bazivuga abazivuga ba driver tebayinza kuzivuga nga tebalina ki allowance and payments of course balina abaana balina families balina abakazi tuwa abantu bavunanzibwa bogenda okukubira ajje mu time siwe tuwa kugamba nti mutamivu ogenda kumukubira ng'ali mu mwenge tagenda kujjowa abadde yatamidde omukubire sawa musanvu tajja kukwata oba bwajja ng'ajja kukuba ekigo so tuwa abantu buvunanzibwa n'akola omulimu gwalina okukola kati abo babadde basasulwa mitwalo 15 ze sente meka 45 monthly ate nazo ng'olaba tezibamala ziri 3 kati bwe bazivuga n'oba ovuga akagaali amafuta abadde bageteeramu naye buno bw'ovuga akagaali kafa kanywa oyiro n'ebirala ebyo rafure buli ambulance mbadde njitamu emitwalo 22 monthly obuntu obufudde n'emipiira amanyi omupiira gubatusema kati bw'ozigatta zinaaba era n'obwozikebera olaba zivudde mu nfuufu tutunazooza zatuuse wano ekiro naye gwe toziraba nti zibadde zinaaba zinaaba driver tateekayo sente bwazinaaza wateekayo sente zakunaaza kiba kitegeeza nti salary ejja kugwawo nga nibasigala nga bamubanja ebyo byonna biira erikunze kati roughly baraka kadde kamu kitundu because nteekayo 15 nteekayo omutwalo n'ebirala nuwa zino bw'oba ozimanyi nnyo bulungi abazimanyi zino enkadde zinywa oyiro yo buli mwezi olina okuba otopinga actually n'omwezi mu ezo zonna kakadde kamu kitundu
bwobazamu ng'omwaka gwezimazeeyo ndi mu bukadde 20. So kati bwe nagenda okumala emyaka 5 nze sente ezo ngenda zijja. Omanyi nze sirivinga life yaba celebrity yadde nayo nti nze mbadde ndiira mu Serena nga ndinamu kasente tikingano okugenda wali kamwoca nindya ekikomando nga kaweddewo ntuuka eri ntunde ebyange mbule ennyumba ngisinge ntulwako njagala kulya mu Serena tebansekerera ndangirira ne bansekerera naye nga nange nimbeerawo. So naganye kubeera mu life yadde nayo nga ambulance zintuga nina okusasula abakozi n'ebirala ningamba siyinza kufa nakyo ningamba kankyature. Era abakamwenge nabawadde omukisa oba n'ensi yonna ne Uganda okutwaliza awamu nti bweba waliyo omuntu ayinza kuzimaintaininga nga bwe muzimaintaininze njagala zibeere nga nnungi n'obwa bakuleetera ebisumuluzo ne bakubamu bw'owira ng'etikakara ngoba gundi Sam iza so okiraba leeta ebisumuluzo aho zona ebyazona utandikemu okiraba kyenkugamba nti bwe yaba waliyo omuntu because oyinza okuba tova kamwenge naye nga era nga kenkozeeko okamaze okukaraba n'ogamba omuntu yawa ambulance naye maintenance emuremye nange kan maintaining ko omwaka nga era ziyamba bakamwenge exactly mbadde manyo ziyambako bonna nange jengenda okwesimbako eyo 226 ngende zikole wange awo because specifically nalinzi gulidde bakamwenge naye tolowooza nti bwekusanga bwebeva wano netuuka mityana ekusanga nga bakubidde ku luguuto ejja kukulekawo sana ambulance era bajja kuteekamu zisaza kimu bajja kuteekawo bakutware. So ekyo tikigana kukola ki kutwara ozitaddemu auctioning abekamwenge asobola zimaintaining budget ziyamba abantu bekamwenge totunda maintenance ayinza okuzimaintaining zisaza kimu era tuziwuli zizo kakatona leo mukasera kano mutuna COVID-19 ali very serious lwacha terozi jeyo yagala kulumya abantu bakamwenge nakugambye nga bweru COVID-19 nange business zange tizikola ki tuzitambula bulungi maintenance yandemye era waliwo abagenda okugamba nti bampadde sente bweba bampadde sente eyazimpadde ajja akole ki omanyi omusajja bamuddize emotoka yabamu ne bagamba nti bamuwadde ki naye nze abadde mu politics nyinza okumanya n'oli yennyini yagumuwadde ayinza okugamba kamunafuye mu bantu be nsooke muddize ki motoka abantu balowooze ki balowooze nti tumanyiganye because omutwe gwoba olina ezikiza Sam zikiza raza zatyombera zona zizikize tuzirabe zikuba kimu abayekamwenge nawulira asobola ajje honaro mugisha aziwaddeyo asobola zimaintaining ngaziyamba abantu bekamwenge naye mbawadde wiki bwegwawo nga tewali azze ngenda kuteeka ku gundi oyagala kwesimbawo jangu tutiise ogitwale tandikirawo zitukolera ambulance goma ekyo kitegeeza era zikoze abantu bekamwenge basimba ate n'ekirala okuzijjayo bwe ziba zivuddeyo kitegeeza nti sijja kusigala mu bantu ba osigala mu bantu era bwe bafiirwa bwe balina emikolo n'ebirala fundraising bampite yes amidst where COVID-19 is very serious it has spiked, it has exploded by the way lwacha te mukasera mujidezi na ambulance exactly kimbuzo omurundo gw'okubiri nti nakugambye okujjayo ambulance maintenance yandemye bajja kuno number go mu contacting gwe nasobola nga ngoli wekamwenge ye first ni soka olina okubeera weeri tolina kubeera weeri kuyamba abantu onzo bwangu oli bulaaya n'obwoba oli America ng'ogenda zikolako services zirabira abantu bekamwenge emmotoka weziri whether you're in which country or in which place kindly
jangu emotoka weziri mwaza producer emotoka maintain them, please contact Mr. Mujisha, Honorable Mujisha, on his phone number over in that comments. Taka me comment says oja kutuka bedego mutima mulungi batunonyo mu Uganda kwegamba omulango wa president Museveni wagulira ne munyonyo n'ekirala kati osoka n'owunya MP arayidde amaze kubwo bwa MP arayidde tayinza kukwata abantu be n'abagulira ambulance oyo MP ki katwali ambulance ne tateerwa akagale kamanyi gakifu honorable yenna ali kamwenge kindly basajja bano bawe ku gundi gwe mugambe berinnya tebali buzi ani ali Tumwebaze yawangula gambe kyo toddamu wowangula wowangudde awo tumugenze mukaro mukurona ate oba owangudde ki ate n'abantu ng'okimanyi tebakwagala kenyini akimanyi tebamwagala waliyo abantu bakozesa waliyo ekisajja nti bakiyita mukadda mucunguzi kya RDC nja kugenda mu bantu mbakunge bagambe buli kiri stepping abantu bakikube don't incite violence anti wuliriza byekyogera sisuubira nti omuzeekerwa wa president byalina okwogera ejuzi twali ku gundi ku WhatsApp group n'agamba nti nze nywenjaga manya gye ntunda byo nimugamba nti nali South Africa gye nali ngisuubulira kati nimugamba gwe for your information South Africa njaga bagikiriza constitutionally okimanyi ko ekyo ne wano constitutionally waliwo abachina be bali bagenda kuwa license nimubuuza nti between me ne boss wo nze ali menjaga ne boss wo asala abantu najjamu ebitundu n'abitunda organize n'azitunda natta abantu kikitegeeza wandi supporting nzani nze asuubula enjaga etalina kyekola kumu ebyo sijja kubigenda munyo kwa sibitegeera naye nakyogera ku gundi so sijja kikweka because already nali kitadde ku mukutu so oyo gundi abikola ye bw'aba ayagala kujja kunoonya wende wano ku mukago nti abikola singa babikusaba nti evidence gwe kenyine wangambye obiwulira nze nange njogera kyempulira evidence bw'aba ajagala tujja ginoonya mu ICC webaweeri because ne ICC naye kyawozesa wa evidence naye kabwe tujja mubuuza lwaki ICC yekuwozesa ebintu bya miyase ebintu bya miyase ensonga lwaki mugamba kikati nnyo naye nkiwulira kati bw'owulira nti kiringa amanawulire n'owulira nti omuntu afudde era okyogera nti nawulidde nti gundi afudde mpaka nojja n'ogamba yafudde ekituufu yafudde so sinagamba kituufu wiki emu bwegwawo nga singa lucha mukulu Honorable Tumwebaze n'agamba nze njazi maintain iyo sizimuwa pozi nga yitidde mu mulala omutima gwe ffenna buli omwe naawe ogumanyi aba agenda zitayinzo ziwamu n'omuunyu nga tanatuuka ku mukaaga wali musajja bamukyawa nnyo omusajja ettima lyalina musajja mubi nnyo 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 kaagaliza okufa nti lwakuba wamwesimba kyanjagala era nawulira nti omanyi nti yakagenda mu bakozi bange nga 10 yajja nantega kabiri mu kisenge kyange bw'oba oli mu kisenge kye obukoso genda kwambala bwereere sometime kati nga ayagala enkya kamera gijjeyo omanyi kye nakola kati bwe nazikiza amasanyalazi nindaba akagundi kalulu nindaba akaliro mu kamooli eri akaliro ka kikano ninsanga kamera
enkeera nagireta ningiteekawo ningamba omukozi nti kano kakamanyi nagamba nedda tokamanyi ngamba bantaddemu amarogo mu nyumba kangaase nagamba akamera gingabire kati ag'amarogo ogagaza kitomanyi ge gavudde oyagaza kyamarogo nga nasanga ngakaru record kati juzi bwe bangamba bajja era namubuuza nja kwereeta bangambe kyenkoze n'ekirala wemba nkomye kuzitambulira mu mugudu so yankobire nti ajinga njogere kitufu mbanchogere so yankobire simu nangamba nti omanyi tobanoonya abantu abatakatumba nti bayinza okusibako omusango ogwo bakuba otugumye omusajja wallahi tulayi bilayi nimugamba nti gwe ssebo twaliza muli obusuru toddanga mukunkubira ku manyoko kumbuula ebyekisuru nimuvuma nimugamba nze yali bweru even na passport yange eraga nali siri nagenda before nga 1 week before ninkomwa after 1 week nti naye ekirala nze Katumba gwentalabangako gwentamanyi siri mu maje siri mu security Katumba mwagazaji naye wano kisoboka omuntu ajja omumu wakanya nnyo nakuteekako omusango ogwo because juzi bakwatanga obwakawesa bakwatanga obwana bwa myezi 6 twakiwulirako kati omwana wa myezi 6 yakwata ate mbu so tukimanyi wano buli kimu kisoboka naye yensi gye tutambuliramu era tujja kugivaamu yensi yaffe tulina we tugenda okuddukira tulina ogitereeza etereere abanaabawo tulina okuwogera abanaawo bajja gitereeza ate naffe abalibeerawo bajja biraba bino bagamba omusajja yaleka ng'alina etafaali lyatadde ku nsi bw'oyogera bw'oti nange nfuna okutya okyali muvubuka ensi ogyagala oba politics yakutuusaako bino byonna lwaki togiwummula si politics actually nze siri politician ndinga Katumba omanyi kyataminga politician be Uganda abasomankuzi ababbi abasi byonna those are politicians abe Uganda so I'm not a politician ndi leader ndi mukulembeze siri muvuzi akati awe jagale okugamba nze omuntu bwaba avuga motoka jakutwala ate jo oli mabega jakutwala joraga toli muvuzi ndi mukulembeze kulembera abantu nibagamba kati tugende wali nimba genda nchadda ku kintu kya motoka zino yesewo oyinayo family Kamwenge ndinayo family nayo nyumba kakati obo oyinayo family motoka zashite zisigadde ku family ino gamba ina emergency yenna ajja kime motoka wano ngani agenda zimaintaininga kyembuza nawe ogenda zimaintaininga nkwekwe mu zimaintaininga ojubawe nedda kwegamba kujeko omugugu gwa zonna nzeke golaba sebo tutadde buzendeka kati nayo newaffe ninayo abalwadde ba covid bazinga ojimpanga njitekako ate kibale east zino ambulance zange patire zange lwakuba nasasu nazigura naiza abantu bakamwe bazinga ogenda notisa nabo bakiriza sijja kusobola kati ebyambulance bobo genda kwesimbawo gujangu oyagala gula ka ambulance nange nja contributingira kena sobola tugenda because nange nkwagala parliament simbe batwadde ambulance bidi abidi nena abekyali kumule naye ambulance
ambulance era si kye kyamaanyi ekikuva mu kamwa nakyo kimatalinga twaliwo omusajja yayisimbako ewaffe najanga agamba Kayinda talina kyakola Kayinda avuma abantu era n'amaana nimubuuza ati weesimbye olwa kuba Kayinda bwatyo nti munoosi waliyo kone kyogamba Kayinda yamuteekayo nti mu oluguuto lwa Ntunga muri kwebinya Kayinda yaliyo so kati oyaga kungamba gwe toyina manifesto ndowooza twandigadde n'okuwulira Kayinda wano wantu tugambye kyogenda okutukolera kati bw'otaakole tunaakubuuza nti wagamba kino tukikoze nimugamba vako musajja kyokola gweyogera byogenda otukolera tubiwulire naye otuveeko naye kati mukwano gwange talina buzibu ali awo olina point sazi wayogeddeko nti jati ekunoonya. That's what I had. That's what you had. Olowooza bakukwata bakuvunaana musango gwaki? Wewamanyi simanyi sina musango ate n'ekirala nabagamba dda nti ndi waka nga tebajjanga abagamba buli wano nintereza abavubuka bange bano abanzimbira batereze obuteyimbwa babeere mu nyumba wagiranga okwa nze nabagamba batereze bwa protection si kibi era nawe we protecting waka nokuba olinayo ejambiya enyondo wewajja omuntu nga tomutegedde bulungi gamba gwe good fuluma gate ya wagana ng'osumulira embwa era nakuteebwa byange biri kamwe